Bwofune niya okola hijja ne umula looza ku kimu Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwonuka Street ku magoba akeedi omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704 94 10 oba 0772 64 293 0759 58 35 19 oba kuba 0758 64 Ana mwemu mwali Mayambala Dr. Chikambi Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima Tawakal Travel abo bibana bamwe okutonda ino buyinza kutonda ye Allah subhanahu wa ta'ala ebiya bisobola yagaba obulamu yuhyi wa yumitu obulamu yabugaba ate era yajjawo obulamu yatta obijja mu bwongo ne mu mutima n'obikakasa ng'obirina osobola okutegera Katonda ono n'omusinza mu nsinzi entuufu. Ani akuwa as-sihha obulamu obulungi eri ani akulwaza man alladhi ya'tikum bilmarad ani akulwaza ani oyo alina obuyinza ku ekyo baddamu Qur'ani yega qulillah mugambe nti Allah subhanahu wa ta'ala obuyinza agamanyi byonna ebitambula yabikola. No one else can do it. Kyakulwaze ni waba yagala nti akutte ni waba yagala okutta tembawuli ankuma kuba amasasi papa bakanangali kuttaka nolowooza nti afudde tembalabangako just gali nemukoona bukonyi n'afa tembawulirangako abaseerera n'agwa mu kinaabiro nga teri n'omwamu kubye teri mumotoka emukubye teri mmotoka emusi takudde ku accident just kinaabiro. We had one of our directors Mr. Chigozi yagwa mu kinaabiro Allah musasire omba ku directors ba kinawo wano Allah musasire yagwa mu kinaabiro ngazukuse kweteeza kufuna wusu kusaala kiro budde bwa kiro kwetereeza budde bwa kiro agenda mu kinaabiro kyennyini kyabadda kyafunyamu wusu kyanaabiramu bulijjo kyayingiramu bulijjo esimira the same washroom. Nolekyo ani alina obuyinza okuyingiza ekinaabiro n'akugjayo huwa alqadir ala kulli shay'in byonna yabisobola. Inna Allah ala kulli shay'in qadir buli kimu kyonna kirinako okugera kwakyo enteekateeka yakyo. Oye Allah subhanahu wa ta'ala la tansaahu temwerabiranga abange la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ebitambula bulamu bwabiraba naye tasumagira doesn't slumber doesn't doze doesn't sleep. Eyo aya mujidda buli kaseera Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm nakulaga amaanyi ge naki lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh byowulira ebitambula mu space ebiri mu bbanga mu ggulu byonna bibye yabinako control ali in charge yamanyi bice ebitambula ndia byonna ebiri mu nsi muno yabinako ki oye Allah. Baana bameka bazaaliddwa ebikola ebimeka ebiri ku muti emeka ebigudde obunyonyi bugenda kubeerawo butya ani aliisa ebinyonyi ku ttale tebirina nnimiro tebirina dduuka tebirina ssente tebimanyi gold tebimanyi zaabu naye bibeerawo bitya ani aliisa ebisolo ani aliisa engeye nkima n'ebisigadde enkobe bibeerawo bitya wampologoma abeerawo atya ng'alina kulya ku bino. Geographical channel onoogiraba ojja kuyigiriza obuyinza bwa Allah byonna bisoboka aba bitegerekesi. Ani yatonda Adamu min gairi wujudi nga tayina kwalabira
fakhalaqa adama natonda adamu nga taliiwo namujja mu ttaka ettaka natonda adamu namaliza genda omulengera ng'ali awo omusajja wataawubadde tabitegeera talina wadde kaseko ali awo tusad ali dize ali awo ali linga alina yakoyekoye edda ali drained yenna wacu waali Allah namwebasa naga nti Adamu banga lyomaze limaze okuntegeeza kikyoyagala wetaaga ani goyinza okuwangana naye mu nsi namwebasa namugjamu olubirizi oli yamujja mu kitaka nga tewabaddeewo kwalabira ono namujja mu lubirizi lwa Adamu nalugjamu olubirizi najjamu kitonde ekiyitibwa ekikyala mukyala n'abaawo naye ng'avuddemu Adamu ezo entonda za mirundi ebiri okutonda okusooka tekuliiko kwalabira avudde mu ttaka okwokubiri avudde mu lubirizi just naye abikola ebyo kulowooza Allah tasobola kufuula kyoyagala tasobola kufuula president minister MP tasobola kutwala mu Amerika Bungereza nawa tasobola kutambuzanga mulangira akola ebyo wabitegerekese eyakola biri ku Adamu ne ku Hawa n'atondayo omulala naga nti ate kati mmwe omuna agende butambala dadi n'agende butambala ng'avudde Bugerere n'akola omukolo ogw'embaga nneka ey'amateeka ajja kuzaala nze naawe ne tuva ffe nga tuvudde maama ne taata fetwazanyanga n'emizanyo maama ne taata nga tukyali baana bato nimwe temwagizannyako fe gyatunyumiranga nnyo ani maama ne taata okutonda okuliwo omuntu kati abasinga obungi fenna tuli mu kutonda kuno kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuyagamba musajja na mukyala bebagenda okuzaala ate ebigenda okubeerawo imma dhakaran au untha namaliza Allah ng'ensi eyeebuuza okutonda kwa mirundi esatu kati kwe tulaba naye waliwo okutonda okukyabulayo waliwo ekitonda ekisobola okuva mu mukyala minus a father. Can you have a creature, another creature? Nga source yacho chichara minus a husband, minus a father source. Can you have a similar creature, another creature? Nga chitone na chomuntu na chone chibanga chivudde mu mukyala yekka. Ensi yonna nga yebuuza ekyo. Baba kyebuuza Mungu najja mu system ya Imran. Inna Allah astafa Adama. Allah alonda Adam musota Imran. Allah tunyumiza ku families yalonda ngazanjawo. Wali family ya Adam eyo abamuvaamu bonna eya Nuh eya Ibrahim nayogera mu ala Imran ala alalamin yabasukulu myabo nabafura nga banjawulo bankizo wa ala Imran ala alalamin eyo essula ya kusatu eyogera ku ala Imran Chronicles iza Imran bazukulu ba Imran n'ebifaako byonna kati mu nnyini mu family eyo muyajja ebyamagero bitugenda okwogerako mu budde bufunda inshallah nakulwa leero. Family ya Imran yevaamu omuzukulu ayitibwa Isa. Imran yazaala Maryam nga mama wa Maryam mumuyita Hanna binti Faqudh. Hanna binti Faqudh ali mukyala nga atya Allah abida taqiya ino mukyala nga alina imaani ono singana Hanna nga ate tayagala kusaala kyewuunyisa osingana oli nga Maryamu naye bamusindikiriza okugenda mu muzikiti kikyamu. Maryamu omutima babuwanika mu muzikiti nga buli kaseera alowooza ku muzikiti nga naye obudde si bwasola kati n'abeera mu nnaaka nga talina gwanyiiza tayomba
ikikwewunyisula ngusinga ne Mariyamu ngate yayomba yavuma kana obubbi mubbi biswaza Mariyamu omusome tulina mba Mariyamu muno nalecho Imrani ne Hanna bazala Mariyamu nazala Isa alayhi salatu wassalam Isa gwamanyi mwenna Isa Yesu Jesus gwetwogerako olwaleero ebyaffe ebyatambula mu family bisoboka tusobola kukoza example mulamu bwafu bwa bulijjo banedda Imrani yawangaala emyaka mingi nga musajja mukulu wa imamu wa masjidi eyitibwa Masjid al-Aqsa oba Masjid al-Bayt Masjid bajita Bayt al-Muqaddas Aqsa muzikiti guli Jerusalem olwaleero wewulya Palestine awali buvuyo Palestine ne Israel gwe muzikiti abazungu bagezaako gwagala ogumenya ne gugaana bekompana ne bigaana ne bagenda ne baleeta guli mu Jerusalem katujjewo traces obusiraamu zonnezo taka tuzijjewo ne gugaana bekompana byakumanga mu banka ne baleeta zigureda ne basende nkumbi nga zimenyeka bumenyesi bane mawule ba Reuters abaliwo basiramuka oluvannyuma balengera ebintu nga si bya bulijjo ebyadde byali kusiramuka abitegerekese nagante nyumba tugireke kyesala oyiza ine gante akati kubeko Isaka maje binakani tebakiriza abantu gagenda yo Masjid al-Aqsa mosque oba Bayt al-Muqaddas Bayt al-Qudus Imrani yali imamu wao Masjid zimbi wadde emyaka mingi emabega nawangala emyaka gye wangala nasusa emyaka 10 katenda mwana ne mukyala we nga tebalina baana Mungu naagera biyagera olwokwegomba kw'omukyala wati wafulumako emmanju wafija fuluma emmanju wati nanengera obunyonyi nga buzannya buliisa ngiko kuweebera ku bwana bwayo nga ekwata akanyonyi kakwata ebyokulya kakwata omuceere oba obunakani buwekeebwa akasooli ne kaliisa obwana nga bali mu ssanyu nnyo mami n'abaana maama akanyonyi mama bunyonyi mama nkoko bani abo nga bali mu ssanyu beeyagala naga nti nange mbakuba n'ezzadde nange nandibadde nsobola okwegana ezzadde nange nsobola okulabira ezzadde Mungu abakuba nga yampa ki agenda okudda mu nnyumba nga Allah amusaze emyaka nadda mu myaka egizaala n'omwami agenda okukoma yali musajja mubazzi imaamu naye nga mubazzi beera nga imaamu naye nga ate tokola bulungi tosoma bulungi toyagala kubeera dokita imaamu naye nga toyagala kubeera lawyer toyagala kubeera dokita imaamu toyagala kubeera engineer nga gwasemba gwakola obubi kikyamu yali musajja mubazzi imaamu musajja mulongoofu naye nga musajja mubazzi bamuyitanga Imran agenda naye okudda nga naye amaanyi bamusaze emyaka azzeewo mu 30s maama ali mu 18 oluvannyuma bye baalya ekyeggulo n'ekyekiro bwe baamaliriza kwe kufuna olubuto olw'omwana ayitibwa Mariyamu ati mutandise kutegera mu jjuma kulya ekyeggulo kibasumbuye n'okulya ekyekiro ne kibasumbuwa Mungu abasaasire ya Rabbi so baalya ekyeggulo n'ekyekiro mu kulya ekyekiro mwavaamu embeera ey'omma mukyala n'abeera olubuto era waayita ebbanga tono Imrani naafa waayita ebbanga tono nnyo Imrani naafa Imrani waafa maama w'omwana abeera n'olubuto nga buli kaseera asaba edduwa Allah rabbi inni nadhartu lak ma fi batni muharrara Allah kino nkikuwadde njagala kikuweereze nga kibeere kitukuvu ekiri mu lubuto muno kya bbeeyi nnyo abakyala mugambe bamaama mu abaana bawala maama wabanga ayina etulya mugema nga ayina eri abalongo mugambe mami kusomera kale hamdu someddwa ezo sunna nkulu nnyo n'omwana kajja kuzanya eri nga kagamba nti bembiwulidde ngenda kukulanga ndi mwana mulongoofu sijja kusumbwa bamaseka ku kinaawa sijja kubba bintu nga ngenze ku ssomero kajja kukulanga nawo ka psychological kawulira ebigambo ebirungi ebiwoomu naye abatusumbuwa bawuliranga biki chakadamus and pliers bamusakata simanyani bawuliranga bintu ki batusumbuwa wano musiŋŋana ng'atusumbuwa tiyaliiko dduwa ng'ali munnabaana mugambe bamaama babasabire ku dduwa basabire baganda bammwe ababa munnabaana mubitegedde
nammwe mukiteeke mu bwongo. Mungu aliba atuusiza embeera eri insha allahu taala. Saba Allah bw'obulamu bulungi. Allahumma yasabanga edduwa nagandi Allah njagala nsaba ompa omwana omulenzi era nzali njagala mwana mulenzi adde mu bigere bya taata abadde imaamu. Taata abadde ayogera ebigambo ebirungi, abadde akuŋŋaanya abantu agamba abantu mwezaka abantu mukole kino muyise empisa ng'akubiriza abantu akola daawa alinga kamsa akola emirimu emirungi abagamba wakamsa abakimusa bagiyita abagamba mwana sawa yakusaala banaye temukkirizibwa kulya riba obubbi tebukkirizibwa dini tekkiriza kino. Mama ayagala omwana addemu abeere mulenzi akole emirimu asaaze abantu kuba omukyala atagenda saaza abantu mu jamaa wano basajja nabakyala nedda kuleka nga mwononefu kulabira obwononefu bw'omukyala wagala kusaaza basajja. Mungu abasaazire rabbi mwisaazenga eyo mwekka mwina kubeera mabega w'abasajja balina obbasaaza. Saba Allah abalungamye naffe natulungamye. Allahumma uyatuuka okuzaala yazaala mwana muwala agamba ayi Allah nzadde mwana muwala naye omuwala n'omulenzi tebenkanankana naye Allah gwomanyi lwaki ompadde omwana omuwala. Byonna Allah abisobola era Allah aba n'ensonga lwaki akuwadde ezzadde eggwala. kati Mungu yali akimanyi lwaki amuwadde ezzadde omwana omuwala wadde abadde asaba mwana mulenzi. Osobola osaba kino n'ofuna kino, osobola osaba obubonero buno n'ofuna buno. Maybe wandibadde oli mulungi nnyo mu medicine naye nga ate muli mulungi mu kubajja. Maybe tewandibadde mulungi eno ng'oli mulungi mu engineering. Maybe tewandibadde mulungi eno ne bakutwala Mungu yakutambuza wekka kana ng'otuuse yoyina. Maybe gwe okuyiga olina tambula mu system eno weti tandika mu paramedical. Yes, jangu ng'ojja mpola mpola ojja ozimba tandikira mu nursing. Jangu ng'ojja ozimba paka ontwa ku medicine. Jangu yongerako fuuka ani physician paka gyonna consultant oba ki whatever. Allah ayina ensonga lwaki akutandikiza eyo, lwaki akyusa feti, lwaki akyusa eddwazo. Ono baamuwa mwana muwala naga naye sijja nakuwala wadde omulenzi n'omwana tebenkanankana naye kamutuume wa inni sammaituha Maryam. Nange kamutuume erinnya lya Maryam litegeeza ki? The worshipper of Allah, a glorifier of Allah. Ali awo asinza businza Allah, ajjukira bujjukiza Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Maryam kitegeeza al-abida, omuntu asinza Katonda, asinza nnyo Allah. Kati okusigana ng'oli Maryam naye nga tosinza Allah oba olabye. Yamaliriza naye akaseera kayitawo katono naye naafa. Babuuza ani agenda okulabirira Maryamu? Taata yafa ng'ali mu lubuto ne maama naye akoze eki? Afudde. Maama teyaliiwo kulabirira mwana we. Allah aba alina ensonga. Ebintu binene weebityo bati babeera. Owangala ku nsi kuno ng'oli mulekwa tolina taata tolina maama. Owangala kuno ku nsi ng'oli mulekwa tolina taatawo. Temwekubagiza mwe bamulekwa. Ekasera mwefuula ki bw'okuba ndi mulekwa nobeera wokaaba lokwa kale kasinga mamanga abaddewo singa taata nga abaddewo ng'oli kasaba kusinga oli mukaaba bakali maziga. Twagala kukola notice weefuula nti oli mulekwa bigattirawa mulekwa ne notice. Twakola bibuuzo muli mulekwa. Twagala kusoma twagala kulinnya mu kirasi muli mulekwa. Ani yagamba Muhammad yazaalibwa mulekwa maama we n'afa naye ng'ali mu myaka 6 nawanga mulekwa. Always Allah aba ayina ekkubo lyakukubira. Ibrahimu wekitiibwe kyali n'abasigadde bangi. Musa teyakulya mu mikono gya kitaawe. Kagana Mungu amukuliza wa Firauna. Mungu abaako n'ensonga. Abakubira kkubo gwe kubeera bulungi. Tonakuwalanga mu mbeera gy'oyitamu. Ayina ensonga lwaki Allah akikola. Wambitegedde abaana bali wano. Mwizo kulowooza nti gwe mulekwa asoose yafiiriddwa maama we kitaawe tukubagiza n'amagulu nitugasonda nitubeera naawe Eva naye ogenda sula ku malaalo anti yafiira taata we engakati n'olwekyo taata munaye kati akyalina trauma. Byani yagamba oli abadde wakufa, maama abadde wakufa, taata abadde wakufa. Sibagambe nti mbasabire baffe nedda.
era sisabira bakadde bamwe kufa nedda nteekateeka ya Allah balina okuvaawo ate Allah abeeko enteekateeka endala naye tobeeraawo nti ogenda kusula ku malaalo nedda njoza mutufunemu kati bitegera bulungi wakyo Mariyamu afiirwa kitaawe yafa ne maama akola ki banoonya ani agenda okulabirira ani agenda okulabirira omwana ono ava mu famire entukuvu abamulabirira tebalina basiba gaviiri abamulabirira tebalina kubanga famire nyo yamalwa badongo babikaali nedda si babbi si sente za riba wadde bagagga ngaabo bomanya abagagga naye nga sente banyaganyage babbanzibe bayaye bali mu riba talina kukulya ku sente ya haramu bakuŋŋaana bonna mu kitundu gaa omwana ani agenda bonna kati mbakuŋŋaana naga tukuba akalulu ne bakwata ekkalaamu zino eza peeni oyo peeni ink ne bawandikako amannya gaabwe ne bateeka mu mazzi boiling water ne bakwata ekkalaamu ezo ne baziteekaako amannya gaabwe ani agenda okulaku Malende nawandikako erirye ani Sudais nawandikako erirye gundi nawandikako erirye ani buli omu awandikako bonna nga yebaali ne bassa kati ekkalaamu peeni neba tesaanuuse mu boiling water Allah gyanaaba alonze waliwo omusajja ataaliwo nga nabbi wa Katonda musajja mulongoofu naye nga mukyala we muganda wa Hanna gwe tugambye yazaala Mariyamu kitegeeza aba maama muto nga ne taata we Imurani balina oluganda omusajja we bamuyitanga Zakariya teyaliiwo era bano bakuba obululu nga ye taliiwo naye mu bo mulimu abajja eyajja naga nti nze si ono oliwo omusajja atusinga otegera Katonda ate na nabbi mulamba nze mu kifo ky'okuwandika erinnya lyange kampandiika eryani dyoyo n'awandika Zakariya ku kalaamu ye ne bateekamu amakalaamu mu boiling water gonna ne gasaanuuka okuleka ekkalaamu emu eya Zakariya kanye Zakariya taliiwo kalaamu zonna nga zisaanuuse eya Zakariya zisaanuuse taliiwo ati atajja bikkiriza ne baddamu ne bakuba akalulu ne bawandiika ku kalaamu ne bawandiika amannya gaabwe naga katugenzi ne bakwata amakalaamu banoonya n'alabirira Mariyamu ne bakwata amakalaamu ne bawandiika amannya gaabwe ne basuula mu mazzi ng'ekkalaamu eneeba tesinkinze teguddeeyo wansi ng'esigadde floatinga Allah gyanaaba alonze no eneeba esiikinze kuba ekkalaamu tezizi eneeba esiikinze Allah gyanaaba alonze ezinaaba zisigadde kungulu Mungu ajja kuba akoze eki ezo zazigaanye ekkalaamu ya Zakariya ataliiwo yeyasiikinga wansi nogaa nedda ne bagenda ku mugga nga olaba Nile Rapids ne Falls ku Falls wennyini ne wandiika amannya gaabwe naga nti twagala ku Falls tuwandiike ku kalaamu kuno ekkalaamu etaatambule kukkirira wansi manyi Falls etaatambule weneema etambule edda mabega eyo Allah gyanaaba alonze era ekkalaamu ya Zakariya taliiwo nga yokka gye balonda ne bawanika ne bagamba Zakariya atuwangudde ezisigadde zonna zaatambula ne zigenda n'amazzi ya Zakariya atambula edda kyenyumanyuma bagenda ogijjayo nga ekkalaamu ya Zakariya ne bakwata omwana bamutwale wa Zakariya Zakariya yali imaamu w'omuzikiti guli Zakariya n'amutwala mu mihrabi kekana imaamu wayimirira wane bayita mihrab n'amuteeka awo Zakariya Mariyamu n'abeeraawo famire ya Mariyamu yabyewuunyo famire ya Isa yabyewuunyo yonna kwenda ku kikuzaala kwa Mariyamu jjajjaawe Imurani kati n'abeeraawo nga omwana ali Imurani Zakariya alitanga emmere breakfast kumacha mwana nga ali mu buladi subhanallah kibula n'aba mogerako eri bamagamba nti mirembe Maria ajjudde neema ajjudde mikisa webiti bamogerako naye baba bamukuba mu bufaananyi bamukuba yeewumbi waati nga yenna mulaba ddala mukyala wa imaani ate nga alina akakaaya Bikira Maria temulaatirire omu yali amulabye ku nviiri
Chifuna bane baganda baffe bali aba sister nabaga basaka ki akakaya respect kujuani Bikira Maria oba Mariam ali mukyala wa dini nnyo so na hatula muzikiti yao nga kyaliko kimu kyokka subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah webale tange mmere nga tunulira agenda kuleta lunch asingana energy balese ngekyaliwo untouched agenda kuleta supper asingana lunch ekyaliwo untouched n'akikola okumala ebbanga nabuuza nniwono omwana abeera waatya tafuluma tagenda mususu tagenda mupupu tiyafuluma muzikiti abeera waatya naku lumu Allah n'ayagala amulage agenda okusingana kwolwo yakeerewa asingana Mariyamu ali mu kulya namubuuza anna laki hadha Mariyamu obijjawo ebyo emmere gy'olya emmere gye yalya nga yali yabula dda bana basajja bakulu bamanyi endaggu kati endaggu saawa zino ozigamba n'abantu bazitegeera kati gwe yalaba ku ndaggu ogisingana omwana omuto ng'agirya omubuuzo ogijjeewa endaggu fabalya ku ndaggu abazimanyi n'obulungi bw'endaggu nga na buli muntu yali ageza ekirungi agamba nantalabika ng'ekimuli kyaki ky'endaggu endaggu yali kandi emmere gyali alya yali nga wolaba endaggu agenda okutunuulira ng'emmere emaze emyaka nga 10 nga teriiwo some many years Mariyamu agijjeewa namugamba nti emmere evudde eri Allah yandiisa eno riziki njijja eri Allah nago ogijjawo Mariyamu nabenya amadinisa Mariyamu ogenda n'obba bintu by'abantu aba akyali awo Mariyamu namugamba ekigambo akyebuuza namugamba tomanyi nti inna Allaha yarzuqu man yasha bighayri hisaabi Allah agabira yenna gw'ayagadde nga tamaze natulamu myaka emeka afaanana atya ali luddawa Allah agabirira Allah wabakuwa tamanyi oyina ki gwani famire yammwe ani abamanyi Allah akuwa buwi kyonna kyagadde okuwa oye Allah subhanahu wa ta'ala mukaseera ako Qur'ani tugamba nti unalika daa Zakariya rabba mukaseera ako Zakariya yategeera nti nabika nze mbadde nsaba obubi naye ayita naba kuzaala mwana wadde akuza Mariyamu naye naye tazaalanga nadda mukasonda wali nasaba Allah nange tondekanga nange sina musika nsaba nange ompeeye ezzadde mu myaka gye ndi mu gino gisukka mu 10 nsaba Katonda wange ompeeye ezzadde Allah n'amuwa omwana ayitibwa Yahya John the Baptist n'amuwa omwana ayitibwa ani Yahya era n'amufuna amawulire ag'essanyu naye n'azaala ng'emyaka gyagwako dda Allah naye n'amusala emyaka ne mukyala we n'amusala emyaka ne bazaala omwana ayitibwa Yahya kuyinza bwa Allah byonna bisoboka buli kimu kyonna Allah akisobola teri kitasoboka mu nsi muno Zakariya yazaala ku myaka gyegyo mulaani waakyo mu byonna mutayimu eyo yategeera nga nuli gyagijje ku muwala ono ayitibwa Mariyamu ali mu muzikiti namugamba nti inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisaabi tobbanga Allah ajja kuwa tobbanga sukaali wa banno tobbanga mmere tobbanga sente z'abanno tobbanga tofukuutiranga abantu toba na mutima mubi envi yaki ensalo yaki lwaki luuza wadde oli akusinga naye Allah agabira abatusinga bulijjo si batusinga okufuna sente akusinga mu kirasi betwasinga mu kirasi olwaleero balina sente mpitirivu balina ebizimbe bingi naye ffe baali bakanyama ne ku sente otuuka kuweereza ya 5 nga kuwa ya hakadde akuwa ya 2 nga seeka weebali wandagiriranga nga ati alhamdulillah he can appreciate asobola okujjukira akaseera kali nga mathematics agaani nga chemistry agaani nga physics agaani ajjukira akaseera kali nga tarehe agaani nakuweereza kaki weeyisa bulungi watudiscussingiranga watutegeezanga ebyokukola ki tokuliyetinga mbeera mbi mubeere n'embeera ennungi mwagalane lillah mwangale nga muli ba mukwano muli ba luganda mukume nti mwangale mwena muli bayizi but enkyo mwajja kuba wa mugaso nnyo eri munne saba Allah abobitegere ebigambo bino Allahumma obitegere ebigambo byensomesa nolekyo watu Mariyamu n'awangaala aweza emyaka gye yaweza bamugamba Mariyamu olina okufulumako weekonya akagere kati saawa zino ofuuse memba wa parliament MP Mariyamu togimanyi nansi weetambula bamujja mu muzikiti olwo gubeeramu bayonjo emmere gye yakulirangako yali yajjana bamuwa emmere gye yalyanga ya mujjana
emere y'omujjanti yetekisagenda mu pupu wadde susu kyovolaba tiyagendanga mu pupu wadde susu eno ya Zakariya tiyagiryanga era yakulya kweyo atandika jjo okulya ku mmere y'oku nsi ng'amaze ofuluma mu muzikiti amaze omufuluma ali mu mihrab atandise okutambulako mu kibuga Jerusalemu mu Kampala weeyo bamutegeera ayiko otambuza engatto naye wali omuvubuka eri amuwukiriza amuyitanga Yusufu Annajari ekapenta ayitibwa Yosefu nga tamumanyi tamulabanga nako bamuteeka ino bagamba nti Yusufu mwetegereze Mariyamu gwe yagenda okuwasa oyo n'afuluma nga bamaze ddumutega n'amunuulira musajja wattu mukazi wattu agenda otuuka eyo mu kibuga nga terina omwami mumanyi nagenda okulya eddoboozi ly'omusajja amuyita Mariyamu nadduka emisiri nagandika Mariyamu n'akomawo omuzikiti agenda osisiŋŋana mu muzikiti ng'omusajja ku kituuti kwennyini kwabeera bulijjo ng'ali kusinza Allah kwatuula mu mimbali nga gyali agandi kunjagazaaki ndeka namugamba nti nze siri muntu ndi mubaka okuva eri Allah ndeesa amawulire ag'essanyu gwe mu myaka gyo ogenda kuzaala omwana ow'obulenzi ayitibwa Isa amannya bagamuwerawo nga tanaana kuzaalibwa nagamba n'abeera ntya olubuto nga siraba ku musajja yenna nagamba nti ogenda kuzaala omwana ayitibwa Isa Allah waagamba innama amru idha arada shay'an yaqula lahu kun fayakun agamba ogambi kibeere ne kiba aba akyali awo akyayogera omwoyo ne gugenda munda n'atandika developinga kwe kuzaala okwo okutaaliko taata naye kuvudde mu kisajja Isa n'awangaala omwana n'awangaala emyezi 9 nga gwe gy'omala mu lubuto ne gituuka ne giggwako ng'alina okuzaala emmeera egaanye tamanyi mwana waagenda kuyita kuba talabanga na ku musajja ne bamusindika ku muti gw'entende namugamba nti kwata ku muti wakhudhi ilaika biyidhi nakhla kwata ku muti ogwo gwoba okwata nweza n'akwata kasindike n'afuna kumanya physical n'azaala omwana ayitibwa Isa amala omuzaala abuuza omwana ono agenda n'abagamba nti abantu bange banaabitegeera Allah n'amugamba genda naye toyogera nabo bagamba nze nasiibye inni nadhartu ila arrahmani sawma inni nadhartu lirrahmani sawma yes nze nasiibye sigenda kubaako kyenjogera yakwata omwana najja mu bantu be n'omugamba ne Mariyamu obwenzi kitaawo tabanko musajja mutambuze tabanko musajja mwenzi tatabaalanga ku nsiko tatabaalanga ku nseeno gwe wabijjeewa n'atusonga ku mwana n'atandika okuba nga ayogera ebigambo inni abdullah ndi muddu wa Allah atani alkitaba ampadde ekitabo ekiyitibwa Injiri waj'alni nabiyya nanfuula nga ndi nabbi ja'alni mubaraka aina ma kuntu nfudde nga ndi wa mukisa wonna wendi wawusani bisalati wazaka andagidde okuba nga nsaala n'okuwa zaka tegeti byonna nabyogera wabarran biwalidati nalagira Allah andagidde wondere maama wange na byonna nabyogera ng'akyali mu kibaya yabyogera ne batandika okugamba nti tasobola kuba muntu wa bulijjo la'allahu ibnul ilahi ayinza okuba nga mwana wa Katonda ate yinza kuba ne bitandika okutambula mwana wa Katonda ne bitandika okutambula paka ebyamashoominga weyakulanga jakula ebyamagero okuvanga muto azibula abantu amaaso akola ki agenda kuntana n'asabira abaki bagamba nti gundi zuukira n'azuukira gundi vaayo yogera ensonga zino n'avaayo nti ani azuukiza abafu si Katonda ono Katonda yennyini omukulu yennyini si mwana bwana kati Katonda nagamba nange nze ndi ndabbi wa Katonda Allah yansindika kujja kulwanyisa injustice kulembeze bukyamu la ilaha illa Allah bagamba kusinza Katonda omu yekka nange Isa ndi mubaka wa Katonda ndi nabbi wa Katonda nze kyange kyekyo ndi mubaka wa Katonda musitegeere eki nabagamba mubeere n'omukwano mubeere tewaliwo njawulo wakati w'omwavu n'omugagga wakati w'omwavu wa master ne slave tewaliwo nayita omusaawa wakati w'abantu ngani ono byalwanyisa atulwanyisa kati alwanyisa system gyasiŋŋanyeewo buli az'amaanyi obungi obubbi misolo emingi yonna agirwanyisa ate atugamba kuwa zaka nga tumulwanyise tumutte ati 33 years ku myaka 33 bakwata ekkubo ne bajja kiro ne bagenda ew'omusajja we omu ku basajja abaali okulusegere nga wakulusegere wati bamuyitanga Yuda Iscariot ne bajja ku lusegere we bati
Najja omusajja n'amugamba tugenda kuwa ebitiibwa, tugenda kuwa obwakabaka, tugenda kufuula gwe kino na kino. Kasooba ng'otulaze awali Isa, tulaga awali omwana oyo, tutwaleyo ate omutuyitire tumukwate tumutte. Munne yennyini mukwano gwe fanfeewe we batambula nga tayawukana naye ye yabaleeta paka Isa we yali. Ennyumba ya Isa yali yakalina, yali yaki yakalina, wansi nga gye bayita synagogue, wansi nga gye basabira era gye basaalira. Temwali mu ntebe, gwali muzikiti nga mwe basaalira, waggulu nga gyasula. Kati atuuka n'abaleka wansi n'ayambuka waggulu amadaala amulengera ng'asaala. Isa yali asaala message Allah ng'agimuwadde dda kyalina kubeera mu ssola, malayika zigenda musiŋŋana mu ssola. Malayika 3, Jibuliru, Israfir ne Mikayir. Jibuliru, Israfir ne Mikayir. Mikayir, malayika ezo 3 zezajja ne zimutwala paka waggulu. Yali mu ssola ng'amaliriza essola, ne zimutwala ngali ng'afiisiddwa, ne batamusisinkana kumutta. Ono abaako bawakkirira amadaala waati, abaako bawakkirira amadaala waati. Allah n'amwambaza ekyambalo kya Isa, wano ka housing nga ka Isa, face n'afaanana nga Isa, n'enviiri nga zifaanagana ng'eza Isa. Nakkirira wansi n'abagamba gyali, gyali, gyali. Agamba twambuke gyali. Nabugamba tegwate ate olugamba gyali ogatuyita mu buyisi otuyako gyali. Gyali ate gwe kennyini gwatugamba nti gyali. Yuda yennyini gyali, gyali mwambuke. Ne bamukwata n'akayana n'agamba omusajja gyali waggulu, gyali. Agati ye gwe kennyini. Ne bamukwata. Ekituufu baali bazze n'omusalaba. Nnaku lwayo lwakutaano nga luno nga bagamba bali bazina ki n'omusalaba, bali bazina ki ero si Good Friday mane, bali bazina ki n'omusalaba, bali bazze n'omusalaba. Gwo gwaliwo kubanga muli muntu yenna yakolanga ekibonerezo eky'amaanyi bamubonerezanga namussa ku musalaba, mubamba kyekibonerezo ekyali buli yakolanga omusango omunene nga bamuteeka ku musalaba, ne bamutambuza, ne bamubamba, ne oluusi mutemaatema naye nga ali ku musalaba. Bakuba emisumaali n'afamu, kyekyali ekibonerezo eky'amaanyi. Bakwambula n'otambula nga wenna bakutta nga oli muswavu nga tolina wadde ekitiibwa. Kati waatyo we yali nga bamubangidde olupanga we lutyo. Nabbi wa Allah omulamba gwe bagenda okutta we batyo, nabbi wa Allah omulamba. Ekituufu bakwata liri Yuda, balikwata balissa ku musalaba. Agamba naye si yenze, nze munnammwe. Agamba nti agenda akaaba alaajana, kye bagamba nti yalaajana. Bagamba nti yalaajana, mu Yesu yalaajana, naye si yalaajana. Yalaajana Yuda, bakwata Yuda alaajana, bannange si yenze, bannange oli eri gyali eri, ng'oli yagenze dda via teleportation. Akati ono bamukwata ku musalaba, bamuteeka ku musalaba, bemu misumaali ali awo, omusaayi gumuvudde mungi, amaanyi gamuwedde. Baleeta maama we, maama wa Isa, Mariyamu, bamubuuza ono ye mwana wo. Maama ajjayo akatambaala, maama wajjayo akatambaala. Ono yali atuyanye, najjayo akatambaala maama n'asiimuula mu maaso. Na wano wennyini wano walingawo ennuulu eyaka owa Isa, n'asiimulawo waati. Isa yennyini omutuufu akatambaala nga okayisa mu maaso oti waba atuyanye, akatambaala tekasobola kujja nakko, tekasobola kuddugala kubanga entuuyo ze lyalinga na ddagala. Did you hear that? Kakati wano nga waliwo wasiimulawo waati, waliwo akaaka era we yakola n'asiimulawo nga tewaliwo kyaka. Nomubuuza yoyo confirminga naga ka annahu alinga ye, alinga just similitude, alinga ye. Bagamba nti ye akonfaminze nti ye katumutte, ne batta, ne babamba, ne batta, ne batambuza musalaba bonna. Era ekkubo ly'omusalaba ne litambula mu kibuga nga batambuzaamu Yuda Iskariyoti. Gwe batta yoyo oli Allah tasobola mukkiriza kumuswaza.
gwe batta yoyo omuli w'enkwe bangi nnyo tulya nabo tuseka nabo tusula nabo baneyiba bantu baffe balungi naye nga batwagaliza kabuli si balungi mulongoose emitima gyammwe mubeere balungi aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah. الحمد لله طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. عباد الله اعلموا ان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ibigambo ebyo byonna byensise byenjogedde byogera ku nabbi wa Allah yitibwa Isa byonna byajja ayitamu kusali madana tata kyali kisoboka ku Allah okumutwala waggulu n'okubeerayo kati bbaka n'olwaleero emyaka gye bagipozinga yakomaawo kwa 3 obulamu bw'ensi agenda kudda kuno ku nsi aweze emyaka 4 egy'obwannabbi kamu ku bubonero obw'enkomerero agenda kudda kuno ku nsi era yakisaba Allah subhanahu wa ta'ala nga amaze okulaba ebiri ku nabbi Muhammad nga Allah nsaba mpangajo ku mulembe gwa nabbi Muhammad yoyo nga mpangalako ng'omugoberezi so singa nabbi Allah n'akimuwa ninga balina omutwala ng'ensi yonna ematidde waliwo ekibaddewo waliwo obulabo obwali bulina omutuusibwako buli kiisa ayogera amazima baate bamwagala bulengero kwa kamusa buubwo kalina olugezigezaako kimusa bugezi obwo akusimanika sekati kalabe lugezigizi mwana ajjawo batugana nyini okwekwata mu ngalo gana mwana nyini okweaga kale tukoze eki kati govuma waki gojerega waki is just guiding you to the right akuwa kyoyina okukola akola omulimu gw'alina okukola naye ate kasomesa ako nja sikuyita kusala kuzuukusa kujja kubazuukusa n'okyawa naye lwakuba akuyita kujja kusaala buli kiisi yenna akola omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala buli kiisi alagira amazima they must be against him, they must fight him always. Namwe musikalenga mulemeddeko mukimanyi nti Allah ali wamu nammwe subira mbitegedde ebyo. Isa yagenda ajja kukomawo awase ajja kukomawo akole hijja awangaliye Madina afe bamusalire bamuziike ku inano mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ebyo nno bya Nabi Isa alayhi salatu wassalam yabisaba Allah n'akimuwa subira mbitegedde ebyo. Nolwekyo okudda kwa Isa kabonero kankomerero kanene yajja okulwanyisa Masihi Dajjal, yajja okulwanyisa Yajuja ne Majuja, yajja okulwanyisa bingi, yajja okulwanyisa paka Allah lwayitereza ensi eno eddemu justice ng'abakulembeze bonna beba abagwanidde tewakyali obulyaza amaanya tewakyaliwo misolo tewakyaliwo obuyaye bubbi riba bwenzi ensi yonna ereeti ku mustakimu. Kati gwanawasa ina okweteekateeka kuba agenda kuwasa mukyala nga mbeerera virgin kati oba wakomawo najja kinaawa akati awo kyekyo mu myaka gy'anaakomerawo oba n'atwala bw'alina okuwasa alina okubanga yooyo kakati gwe yatagalatagala edda oba obivuddemu togenda kuwasibwa Isa. Ng'omanyi bana ati ebintu byatabula katabukadda mu senior 2 senior 3 simanyi adolescence simanyi senior 4 simanyi vaaka oli mu senior 5 kati oli mu senior 6 kati naye ng'ebintu byatabukatabukadda toli candidate gw'alina okuwasa alina okubanga ali ki. Saba Allah atubitegere ebigambo ebyo. Message yaffe egambye buli kimu kyonna kisoboka. Eyakola ebyo byonna ebyakulembedde bye nabagambye ye yasobola okukola bino ku nsi. Eyawonya Ibrahimu omuliro n'avaamu nga yenna anyirira ye yasobola okukola kino era byonna yabikola. Isa n'azaalibwa tena taata, Isa n'abeerawo, Isa n'atwalibwa waggulu gyali gyawangalira. Ebyo Allah agamba bugambi kibe ne kiba nga wagamba nti lwala fa
tegedde nufa lwala n'olwala beera mulamu n'obeera mulamu obuyinza obwalina ye Allah subhanahu wa ta'ala kati tasobola kulemwa kugabirira wadde okuliisa tasobola kulemwa kufuula kyoyagala wadde osula famire yo mwekwateko musinzi ate mumusabe obudde bonna inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim وارضى عن ساداتنا خصوصا منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان